anchiddemu amagezi gakomewo. Amaka wane Uganda ne Bulaya nawa mangi ng'omukyala yasinga omusajja ssente naye ate ng'omukazi awabbawo ekitiibwa. Omanyi lwaki? Omusajja aleeta omukwano ne respect byonna n'abikuteera awo gwe n'omuddiza loyalty mu kiro. Okitegedde? So balekerawo okulowooza nti Mirembe yabadde ajooga bbawe lwakubanga omusajja lwakuba amusinga ssente nedda. Ebintu by'okweyambuligana tebiriiko asinga ssente. Kiri ekitambo kibateeka ku level y'emu. Ekitambo ky'okweyambuligana kikwata minisita ne kimuteeka ku level y'emu n'owa boda paka lwe kibaamuka. N'ategeera nti mbadde ndya minisita. Papa nkubuulire. Ogenze n'ombuuza nti nga leero njogeza maanyi. Nze leero nkutidde. Njogeza maanyi ninga abadde asula ewa Mirembe oba wansi w'ekitanda kye. Sisula wa Mirembe. Simumanyi nga bwe nabagambye. But I have a close friend. Ngate close family. Chovola abakyanyanguyidde nze okunoonya story entuufu kuba nabadde mmanyi we nnina okukola ki? Okulaga. Omwana yajjeyo essimu ye nanteerako audios ne ku video na era byonna mu ebiri muno mpozi kano bakabbe kano. Naye nze ku bye nnawulidde ne ku bikolwa bye nnawulidde nti n'olumu yamukimako ku TV n'abalagira n'abagamba sawa zino ndi wano nindo ebyekisiru byamwe mumugamba afulume MBC TV eyo sibanya pinkira omusho oba si kyo nnyamu kubakubaga amatama. Naye nnawulidde ebintu n'empuliranga n'obukyala bunsenguse. Nabuwulidde nga butambula bunoonya kifo kirala busengaawo. Men can manipulate. Kale koma kubanga nkulaba. Nakubyemu akafaananyi. Lwakuba sina we ntandikira. Nakubyemu akafaananyi nga Kafauzia kange kamaama. Nga ke kali mu kuyita mu bintu Mirembe byayitamu. Omusajja agenda okuwasa bawala bange bwe mba nkyali mulamu. Tokola ekyobusiru nja kwambalira. Omukazi tebamukuba. Nze nsobola okugumiikiriza byonna. Era nze sisobola kugamba na mwana wange njagala ntulenze mama wange omumanyi. Nkyala mu Mbejja. Nze nenkera ku makya nengenda ne njasama nentuule wake ewuwe ennaku 3. Ambulizaawo wakoze eki. Dayo. Kubanga akimanyi bulungi nti ze sinyigirwa mu ttooke. Mama tosa mukyalira nnaku 3. Bwate mama omusajja oyo mama nkubulire nga kugamba Dote simu. Ye bwe yazaala nze n'omusajja gwe namuleetera yamuzaala. Kye kituufu. Maama owange mu Mbejja nzaala. Yanzaala n'omusajja gwe namutwalira n'akola ki? Namuzaala. Era nze mama talibeera ku saidi yange ye amanyi nnina eddalu. Okitegedde? Amara kakasa. N'agikuba waaye mutabani oli otya. Mujeebale. Omulalu waali wano. Kiki? It is either mama tuli bulungi yazze kulaba wamugambye amale wano ennaku mmeka. Mama saamugeredde ennaku n'agamba mugobi ennaku 3 nnyingi. Ani amulabirira? Okitegedde? Nti sigenda kera kumakya ngambe nti mpolereza baana bange nti nja kumanyira abako naye tokole ensobi n'okuba omwana wange nze Mirembe nja kweyambulira nkukunamire. Obukyala ne buddamu ne busenguka. Busenguke bunzire mu mugongo. Mukutu kwetuli tweyanze mwe nabekumira ku mukutu guno mwebali nnyo mwebali ddala okusubscribinga mwogende maaso ate mwongere okusharinga mu commentinge naye nga nebaza nnyo abaana ba comment section mwebali nnyo mwebali ddala olusi mugera ne munkuba ate olusi nensanyuka byagamba mbo
mbo ebimu bifune ebbuba nga nkutunule mwe ntunula yange gye nkutunule mu tebagisimba embaga abaana mmwe munnaye temuleeta bizibu wano abaana banna oba babaaki naye olumu bategeera nti bookya abaana baano bajja kunkubya amatama nga tebanakubya nze mbeera ndi bulungi nze tebamanyi nti musajja wati ndiwo nga security officer ndi nga security officer abo tebamanyi nti ndi mukuumi gwe papa akomba mulawo anti omanyi nga toolye kumva ne bakutuma tabulamu kebera omunyu naye ate n'otalyako naye nga abaana mmwe mundeke naye gye ntunula gye nnina omutunula omwekaliriza nti addayo bulungi nga bwe yazze nga bwe wandeese omanyi gye nayise nga nzija olowooza tosusse anti okuuma anti okuuma kibadde kyetaagisa mwasuze mutya gye tuli muli mutya mwebale kutwagala mwebale kuyiga abaagala okuyiga n'abatayagala kuyiga si kwa buwaze n'obusiru bukkirizibwa kubanga abagezi beetaaga basiru okusobola okukola bye balina okukola. Yoyo Mirembe Rahuma Chara Kalesula omubwati banaye omulabo wa Tronazi Media nkugamba ekintu kimu beera nganze ensi nagijjako amaanyi eyagiteekako amaanyi teyawangula ne kakati mulimu abalemereddwa okuwangula wansi kugiteekako ki tebajja kusobola so mu mbeera eyo ensi temugiteekako nnyo maanyi mukakkane okubeera ng'osobola okusigala nga wooli ensi gijjeko maanyi gwe kola ebyangungu kolako by'osobola naye nga tuzze n'emirembe tulabe olwaleero tugenda kubanga tutambula tutya embeera entambula mu mawulire ogiraba mbeera ki mawulire galimu ebintu bingi naye nga ffe tulina embeera gye tusinga okulaba Mirembe ne Ivan be tusinga okulaba abamu kubanga abantu kwe batadde amaanyi kyovula nsoose nakali nti banaye ensi temugiteekako nnyo maanyi kati twewuunya ku babiri obaani nze obambiraba nti obaani agitaddeko amaanyi kwabo babiri kwe tugenda tutandikira awo ku Mirembe Ivan Mirembe anti ndowooza mpozi balina n'empeta tebakyagirina yavuddewo empeta evaawo yeyereetawo okimanyi ogenda ekintu ekitava wantu kyekintu ekisalawo gwe tosobola kuvaawo awo kuba gwe weetaddewo bw'osalawo okusigalawo osigalawo okimanyi otuuka e Rubaga ng'ogamba Bishop nti munnange batwawule n'akugamba ate nze nakugata n'akugamba nti nze saaliwo olaba n'abalongo baawukana nga babukutira munda emu emyezi 9 nga bali awo babiri ngono n'akwata eno n'akwata eno si be basoose tugende mu maaso mpola mpola ebyo byonna byonna tujja kuba tubitegeera otegeere kiki ekireese obuzibu mu nsonga eyo buvuddewa byatandika bitya byonna tujja kuba tubyogerako mpola mpola tugende mu maaso naye bannayinza abantu munsobera kati buzibu kyawo gwe buzibu tobulaba sirina kyendabawo abantu ababiri Mukama ekintu kyagasse tewabangawo muntu akyawula mikwano gya Mirembe mwesibe mu bufumbo bwa bannammwe abawala beetoolodde Mirembe ffe tulaba mumulemesezza obufumbo bwe ekitali kituufu ekitali kituufu nzikya twaliko wamu wano nenjogera ku nsonga eyo nti emikwano abakazi baba kwetoolodde emirundi esinga obungi tebalina kirungi kye baba bakwagaliza bwe mukiraba ffe bwe tukiraba kaakati ku nsonga eyo ngenda kwanukula ekibuuzo yiino ensonga lwaki
Gloria Kebirungi mmwe gwe muyita omutamiivu ye yavaayo okusoma ekiwandiiko ekya management ya Mirembe Beddings okutegeeza eggwanga nti yayawukana n'omwami we mu bufumbo. Omulabi yaba yeebuuza nti Gloria yayingiriramu waawo obulumi yabujjawa okubanga yatuula atwala atusomera ekirango nti anti kaakati ansangireese kibadde kibuuzo buli comment section wooyita mwekiri kibadde kivumo nga buli ayagala bano abateekwekwe emabega buli ayagala okwasama amwasamira ansangireese ensonga yiino Gloria ye ya frontline nze liberation olutalo okitegedde njagala okwebaza Gloria okubeererawo mirembe n'amuyamba okufeesinga fiyaze inti mirembe ye yalina okusooka okukola decision eyo era nkimwebaliza nti yafuna amaanyi n'obuvumu nakkiriza okukola decision ey'okwenunula mental health ye ng'omuntu okuva mu relationship eyo naye ng'era Kebirungi ekyo tekimuyinula. Kebirungi yamuyambyeko okufeesinga media kubanga fiya ya Mirembe ebadde esinga ebadde social media. Omanyi obuzibu obuli ku nsonga eyo? Okiwulira sooka olinde ennyinnyonnyole mmaleyo nti ebbanga lyonna lye bamaze nga baayawukana omukulu alimanyi. Ebbanga ki? Okitegeera ffe twagenza obbitegeera nga baayawula dda eyo mu kimpowooze naye ebbanga lyonna omuwala yandibadde yayawukana dda n'omusajja yandibadde yavaayo dda naye ng'abeera amugamba era tojja kusobola bannamawulire bonna bantu bange ate nze yabakulaga odiyo temwagiwulira ngikuddiremu sooka ogireke okiwulira gye bujjaawo kati n'abeera ng'amutiisatiisa mweyembera kati ng'amulaga nti bw'anaavaayo n'ayogera nti takyali mukyala we abantu bajja kulekerawo omugulako amasuuka twebikka buli lunaku tewali agenda kulekeraawo kuwagira Mirembe ku lw'ebyo okiwulira n'amutiisatiisa bajja kulabanga malaaya okitegeera kwegamba n'amukuumira mu ntiisa ate jjukira social media wano ekuba bw'eba esazeewo okukuba ekkuba n'ekuleka mu depression oyo omwana takyalya teyeebaka. Njagala okwebaza abantu bonna abamuli okumpi nti mumubuzeebuze okulaba ng'akyasobola okuvaayo najja n'atuguza dduve mu kamera. She's putting a smile but inside she's hurting. Nze njagala nnyo abaana ab'obulenzi era ebbanga lyonna kampeyini yange y'abakyala beddeko abasajja abalungi gye bali. Tekitandikira wano. Okitegeera abasajja abalungi gye bali era balungi ng'ate baawasa emiswaswangule gy'abakyala. Webale kukimanya ekyo. Kati kampeyini gye tubaddeko ebbanga lyonna kuzazza bakyala tubagambe bannaye ekintu ekirungi ky'oyina tokigalabanja ate tuzeze n'emirembe okitegedde naye tekijjaawo mazima agaliwo nti abasajja bakyagendera ddala maaso n'okutulugunya abakyala tekijjaawo fact that wakyaliyo domestic violence mu maka okiwulira omuntu n'abeera nga buli ssaawa kumidde mu mbeera y'okubeera ng'oli intimidated nga tosobola na kuvaayo okweyogerako. Kati omwana wuyo akoze ssente akoze erinnya n'omutiisatiisa n'omugaa nti bw'onoovaayo n'oyogera ensi egenda kulabanga malaaya. Nze mbuuza bamalaaya ani abagula? Basajja mmwe bennyini abavuma abakazi nti bamalaaya mmwe mubagula kitegeeza mmwe mubakuumidde mu mulimu. Obwamalaaya tekikyali kivumo ekyo nkibakakasa era tolina gw'ogenda kuvaayo oyite malaaya alemu okulya n'okunywa nedda eyo ago tegakyali mawulire. Okiwulira omwana abadde afeesinga domestic violence. How I wish the girl could come out and speak. Naye tasobola. Kati Gloria kye yakola yayambako Mirembe yamukulembera. Omanyedda bwe twalinga tuli bato nga bwe baba banaabatuma wabweru babagamba mugende bayinza okutuma wabweru ng'oli muto n'ogamba maama nze wabweru ntyayo ne bagamba gundi muko werekere munno olusi ng'oyagala nagenda manju kiro
bakuwa mukulu wa kuwerekererwa nsonga ye agenda kukulemera nti byotya maaso ajja kubiso ye talina kyatya baba wotasobola kutya kuwerekera mu toyi kiro kyovola bayimirira wabweru mu bitooke gwe mwotya gwe n'ogenda n'okola byokola ate n'akuzza mu nju. So Gloria frontline the liberation yayambyeko Mirembe okufesinga fears of which fears are the social media. Bulijjo bamutiisa baatega biddiikuule no mu social media nti wajjirayo omutwe bimukube bimukange bimutiisa dde emabega. Neebaza Katonda nti Mirembe teyatidde kudda mabega. Naye tokubye nnyo. Okiwulira? Naye ekibuuzo ekyokubiri kyembadde ndaba mu comment section ye banvumye nnyo kikazi gwo yasama bikwatirako wa edda ku kyalo omuntu yakubanga enduulu yakubanga nduulu kudduukirirwa ffe twaze kudduukirira ki Mirembe nduulu onfuna kati mugatulwa okitegedde twaze kudduukirira nduulu domestic violence bw'oba tonnabeera victim obanga mu family tonnafuna victim tosobola kumanya kye kitegeeza. Twalina omukyala vice president wane yavaayo n'awanika emikono n'agamba omusajja abadde nkuba n'awanika specials n'ava mu bufu. She was harassed paka we yatuuka n'agamba n'enja kufa. You people kambabuulire mugumiikirize domestic violence naye mbagamba we have one life to live and it is very short. Omukazi bwe banaakutulugunya maka n'osiriko olwa bananda babatya banaayogera ki yeŋŋanda bye social media bwe banaamala okutta tugenda kujjera ffe bamu tugambe lwaki teyavaayo yasiba ku musajja bifa nga tetunnaba kukomerera tubuuza omulambo lwaki tewavaayo vaayo kati. Women learn to speak up, learn to face your fears. Ivan otuleetedde ebizibu okitegedde. Learn to face your fears. Tubadde tulina abatutaasa. Leero saagala kwogera ku linnya lya mukulu oyo. Leero nzize ndi ku side ya Mirembe. Sizze kukakasa, nzize kulungamya. Mbadde nkusaba tomu mentioninga anywhere. Yes. So, Mirembe, bwatyo naawa olukusa Gloria. Nti nga bw'osazeewo okwata omumuli. Gukwatire ddala. Genda onyanjulireyo kino. Onfuna? Mukudduukirirwa inze Senga Asidi Fulu Figa n'abali ku ttiimu ya Mirembe yeffe abaawulidde omulanga enduulu eyo ne tujja tudduukirire. Ng'enkima bw'etasala gwa kibira. Mukudduukirira twasoose kumanya. Wali osanzeeko omuntu nga bamujimbye. Ava mu kibanja ky'omuntu oluusi akutta obuntu mu ngalo abye enva zange nagaba nenva kunoga ddagala nina omwana addukana ne tugaa tosooka kuba tunnyonnyole omwana ye aliwa ne tulaba ne ku mwana nti adduka kutamuwaayiriza nti ava kubba mmere naye okitegedde kakati awe mugambira nti temukuba amazima geegano mukwano gwange baali bamusiba ebyo nze mbagamba obulimba bukeera naye amazima galwayo naye gamala ne gatuuka. Omukulu oyo oluvannyuma lw'okutiisatiisa omukyala ebbanga ng'amugamba nti ye yeetooloola dda bannamawulire talina waasobola kuddukira era nti ye yabamulaga kati ate wuliriza wano. Amanyi talinawo ati ate abantu bonna basobola okubanga reachinga on nti olwa bino ebiriwo bonna bange bonna nze nabamuwa ne waba bypassinza atya era abooza kyali wange ku ekyo. Okitegedde? Eyo audio n'endala mpitirivu gye ziri. Ekyo kye mbadde njagala okukakasa nti abadde amukuumira mu kutiisibwatiisibwa ebbanga lyonna. Bokola kino nfulumya katambi. Nja kwogera bwe nti bajja kuvuma obwamalaya bizinensi zijja kugwa tewali bizinensi egenda kugwa. Si ya mwami si ya mukyala. Tewali egenda kugwa. Era ffe tetuli wano mbuno tusaba agwe nedda. Naye tubadde tusaba. Bino ebintu bwe biti eby'ekisiru bikume. Women learn to speak up.
Speak up, vayo. Nanto olusi Chokola banze bakubiriza ati kati kiki kyotawulidde gwe nakuwuliza audio wano. Ati ngamba ono kituufu eno nkitegedde. Okitegedde. Naye kati waliwo abamu bawaayiriza. Anti kye nakugamye mu kusooka nti ffe tukimanyi bulungi abakazi gye bali abatali bangu. Nze nino naye tekijjaawo fact that domestic violence is happening and 60% basajja mu maka be baleeta obuki kituufu obuzibu 60% okitegedde buli ewabeera okunyigirizibwa wabeera wanyigirizibwa n'anyiga anyigiriza n'anyigirizibwa okitegeera kakati anyigiriza ye yasoose mu mawulire n'ateekayo okomera kakati ffe okuvaayo twogere twayagadde kutaasa mental state ya mirembe mental state y'abakyala bonna abali eyo abatya okwogera twayagadde okulaga ensi who the man is mwe mulowooza golowooza lwaki audio ziriikinga buli ddakiika singa bukya ku makya olowooza lwaki audio ziriikinga buli ddakiika vidiyo ezo era tusuubira nti waliwo azita era tukimanyi lwaki ziteebwa ziva mu nze neewuunya wamma kwe kuba nti abantu bali eyo n'abakazi abakulu abanya ne kyayaayo kya bali eyo banenya mirembe nti lwaki ata audio lwaki oswaza bbaawo lwaki tamuswaza ne kati ng'eno ewa mirembe sikisuubira nti yaliyo eno audio eba eva wala okitegeera kuba eno sikisuubira nti kyonna kyekiri lwaki mwayagadde oli ye aleese obukakafu aleese babuloga abasasudde bakuba omwana bamusiiga ekifaananyi nti malaaya bamusigudde bla 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 n'ebisigadde lwaki mirembe bw'avuddeyo okwedifendinga lwaki mulaba nti ate ye akola kikyamu why afunye abamulwanirira abategedde ekituufu lwaki onfuna oli nakeera ku makya nakugamba nti bannange omusajja nyonoonera ssente nokeera ku makya ne muleeta ebintu mubijje ku basapulaya byonna gye bivudde ebintu bya bizinensi bino waliwo lwe tukolerako mu ssente z'abalala kituufu nnyo nojjayo ebintu n'otunda n'ozzaayo omusajja nakeera ku makya najja n'abuuza abaana mukozeewo ssente meka nti $5,000 muzimpe n'ayitamu ezitaliiko mbalirira enkya basapulaya ne bajja nga baagala ssente omukazi n'akwata ssente n'azitoola n'azisasula okoowa atanakola bizinesi okiwulira ekyo oyinza obutakitegeera okoowa ng'omuntu ne bukya ku makya kakati saga y'emmotoka eno gye mwawulidde emmotoka eyo omulenzi gye yatwala n'agiguza alufa mu kutandika yali yagijjayo ku bbanja fact that ye yagijjayo kadi yali mmanya ge kati bwajja n'akonvinsinga omukyala bagisasule bonna ekola emirimu gyaki gya kampani omukyala nakkiriza ne basasula nnuuwa bw'akkiriza ne basasula nnuuwa n'ebeerawo ng'ekola omukulu n'akeera ku makya ng'omuntu yenna obaako ebintu by'okolerera mu bulamu tetumunenya kugula benzi n'akeera ng'ayagala kugula mmotoka n'agenda mu seefu n'ajjawo obusente bwasanzeewo n'akwata n'emmotoka n'agitwala mu kibanda n'agiguza bali ne bamuwa benzi ate nayo neesigala nga teweddeyo ebyo tebitukwatako kati benzi eyo mu kugireeta ate neera n'ayagala baddemu ekintu kyekimu amukonvinsinge baddemu bakole ki bagisasule bombi kati awo omuliro we guva omukyala akubira alufa moto amubuuza emmotoka mugibaze ssente mmeka ne bazimugamba namuga akanzire munjigule kinaawulikika kitya nti twatunze emmotoka okugula endala awo wonna kalike nagambye nti bamukuumidde mu kutya ebbanga lyonna mirembe kankubulire ife buli kimu ekikutuuseeko bituusetuuse ku bantu enjawulo eriwo nti bo tebali mu kamera era nkwebaza obuvumu bwe wakozesa okusalawo n'ogamba nti kati an eye for an eye banja lya mwenge kaligwe na mwenge bwe kuba nga kigambo na bukakafu kigambo bukakafu kakibeere ekyo yali yerangira katenizi okiwulira omuwala agaana okuteeka contribution ku bbe mala addamu
agula emmotoka eri agizza Nuwa. Kati olutalo lwali lwa muwala mugamba kati nga bwenjiguze nenjizza kaadi gikyusa ogiteeke mu mannya gange. Awo enjovu ebbiri we zaasiitaanira nga Gayi tayagala. Ndowooza olaba manipulation eri awo. The guy is very manipulative. Ate tayagala kukikkiriza. Aze yeesize ekifaananyi azanya busimpathe kaadi aguze ba bloga bakuba omukazi ate omukazi naye avuddeyo. Waliwo abantu ffe abaagala obwagazi ofuna story entuufu tugikole nga tetunoonya mbu Mirembe anjokyeyo oba kino oba kiri. And mind you, Mirembe has closest people abasinga ne leader. Abasinga leader okubeera close ku Mirembe. Oyo Mami Happy Home gwe beekwasa. Mirembe alina abantu abamuliraanye ennyo n'okusinga Mami Happy Home mu bulamu bwe. Naye gwe beetisse abantu abaagala Mirembe abamuliraanye gye bali. Waliwo video ezafulumye nga kigambibwa nti ekisinza okuleeta obuzibu nze kati simanyi naye nsinziira ku biri mu mawulire nti ekisinza okuleeta obuzibu oba ekibatabula nti mugagga kubanga bonna banyweseza ku mugagga ki whatever omugagga bw'abanga gyali nze simumanyi nze manyi Mirembe ali yatandika mpola akoze tumulaba abadde ku social media omugagga bw'aba gyali then omugagga direct contact Mirembe kubanga waliwo yavuddeyo n'agamba n'ogamba nti Mirembe yali asamba wali akaalaani naye ekyo kyo nakivumiridde. However oba yali asamba kaalaani kuba tulabyeko n'abatundize kabalagala abakazi bali mu kiyembe wali basamba bwalaani ayina akaalaani kakadde naye aweeredde abaana ayina emizigo azimbye amaka ayina faamu ku kaalaani. Tuwuliddeko story abaali batunda paani kabalagala ekyokujja nga basheminga abantu olw'emirimu gye baali bakozeeko. Ffenna tuyina gye tuvudde era tuyina gye tulaga. Okitegedde? Era nze ebyo si byendika ebyogamba gundi yali akola bw'ati nedda naye Mirembe bw'abanga sente sizize. Bw'obanga waliyo omugagga then the direct contact to mugagga ye Mirembe. Era ekibonyaabonya omwami ono alyoke yeetoloola omukazi ajja amukube alaba omukazi amuvaako ate nga sosi y'akasente eri wali era mu odi ezaafulumye ne ze nnina wano nange mulimu Gayi waagambira nti sente zonna bw'ozimpa nziwa bakatuliki. Abakatuliki wali we basasula renti talina waagambira nti bwe tukwata sente nendeeta n'oleeta. Kitegeeza Gayi ali bakiyita batya? Ideology. Business ideas alina. Ebirowoozo ebikulaakulanya abirina. By the way, I talked to someone nangamba omwana oyo mugezi nnyo ow'ebibajje asobola n'okutukwekako Museveni n'atubula. Okitegeeza. So ayinza okuba nga ekyasinga okubagatta n'ono kubeera nti aleeta ebirowoozo nga bikulaakulanya naye ate abireeta in a manipulative way nti abanga akuzimba n'akutoolamu akutoolamu eventually asobola n'okukusuula. Kagamba yatunuulira weakness ya Mirembe n'agamba wano bwenkuba wano nguyisaawo mangu. If you have cash tukole bwe tuti. If you have cash tukole bwe. Ateekwa okuba nga naye asevinzeyo kyakoze eki kyasevinze naye ebiseera ebisinga bwe mufuna ebintu ng'ebyo omukazi watuukira okufayiringa divorce kubanga bagenda okuweereza ekyo ekiwandiiko nga baamala dde okufayiringa divorce. Mwani muwadde divorce nze nnyimirira mu kamera eno ngamba nti bwe baba baayawukanye kirungi nnyo kubanga omukwano we gubadde gutuuse ebbwa libadde lisajjuse. Omu asobola okukola munne ekikyamu. Tetukyagala ekyo era tetulina gwe tusabira. Mirembe agenda akole ebibye n'ow'ebibajje akole ebibye ng'era bw'abadde abikola. Okitegeera ebyo ebyogamba mbu sima CCTV footage nga bamunona ku 8 ne bwamunona ku 9 omanyi ki oba amunona ku 9 agenda kukuma byoto. Kadde mwaka omanyi ki oba amunona ku 9 agenda kukuma byoto. Ngani oyo anona akuma ebyoto mbu Mami Happy Home abadde anona Mirembe ku ssaawa 8 ogw'ekiro.
bayinza kuba babadde bagenda kukuma bwabanga babadde bagenda kukuma byoto kale obanga babadde bagenda kusaba ng'ate bye ebikutambuza ng'ate bye bitambuza emirimu tagenda asigale ate kambabulira abasajja nje happy home nkutumiddeko omukazi ali mu laavu takaluba ekyo nsiiba nkibagamba omulimu gwammwe era ne luli twakyogerako kutusuula mu laavu omukazi ali mu laavu takaluba agondanga lyenvu awulira alaba naye omukazi bw'atandika okukaluba kiringa nga n'amakufulu otandika oteekamu ekisumuluzo nga tekiyingira olina kuyiwamu oyiro amannyo gaba gatandise okukwata naye kati bw'oyagala oleeta amaanyi okube oyo gayo abadde akuba omuwala oyo ebyo bye bawoza simanya namusaba pasi wadde ekyamukubya akimanyi soka olindeko nkuzannyire gundi eno mbwera ekyamukubya akimanyi ng'amukubangani naye soka owulirize wano ye kalirudda wa bannaaki sikalaba waliwo be nabadde ndaba nga bakola interview omukazi n'agamba ekyamukubya akimanyi bamusaba essimu yatandika okukwata amasimu ng'akukuta bannange gwe toyina byama gwe toyina bintu by'oyina kwogera nga bbaawo tabiwulira gwe buli kimu oteekaawo ebya famire emikwano basheyiba abakusabira edduwa abapasita abakusabira abasamize bojjojja eddagala eritambuza emirimu na buli kimu bbaawo akimanyi omusajja toyina kuba mukazi kuba oba omulabye bukulu ekyo nkivumirira nange tokuba mukazi omusajja akuba omukazi you are very stupid you don't hit a woman you sleep with omukazi akulaba obwerere bwo n'omuddako n'omukuba nodda mu bakozi n'oboggolera omukazi ng'olinga aboggolera akaana akato and you expect no njagala ekibi tukiyita ekibi tulekerawo okuweweeta ebibi spoon gite spoon togenda keera ku makya odde ku mukazi omukube ate omale omutandikeko omumaleko emikwano nze mbabulire waliwo content gwe tukola nsiba nkibagamba si buli content gwe tukola nti wa buli omu kyembadde mwagalize mbazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning. Content wange gwenkola w'abakazi abasobola okweyogerera kyokka kyekinzigyako kumanya nti eriyo abakazi abatasobola kweyogerera Mirembe Beddings nawulidde nga bavumirira Pink Room Show mbu mubeera ku basajja mugeya babba bammwe Pink Room Show efunye omulimu tandika okukyaza abakazi abayise mu domestic violence actually kati yegwe ambassador wa domestic violence since you have the money and you have the voice tuyambe otandika okunoonya stories nze buli ali eyongo ina story ya domestic violence jangu mu inbox yange tugenda kuyita ku MBC TV original abantu bayina okutegeera nti bino ebintu bya ddala omuntu oyinza omulabaawo nga mu mirembe temumulaba nti mukakkamu naye bw'aba ayagala okwenunula bw'ati n'awulira nga kiganye okimanyi nti singa bakeera ku makya omuliro ne gukwata wano nga w'olina okuyita awo waliwo ko waya ya ssenyenge emala gakuyuza naye ng'oyiseewo otaasa obulamu n'ogamba bwe gaba mabwa nja kugajjanjaba wati omwana oyo n'akeera ku makya n'afuna ekirowoozo n'agamba omusajja ono annemeddeko nti ogenda mu mawulire okuswala kamutte bansibe watya ekyo kigwewala okitegedde watya ngambye singa byonna biba biganye nga tazze na mawulire kwogera watya n'afuna ekirowoozo bwe kityo watya omwami n'agamba oganye tubeere mu nsonga z'obufumbo kubanga ffe tutumanyi n'okunoberako mu nju nga tofulumye mutyambu mukuuma kifaananyi nze nabagamba obufumbo bwa Nazzikuno tebukyaliwo watya ng'omwami akemeddwa n'agamba omukazi ono takyayagala mbeere naye mu nsonga z'obufumbo bwe mba simulya n'abalala tebajja mulya kamutte ne ssente nzisigaze ebintu by'omutima bya muliro
ebintu by'omukwano muliro singa gwakane gukutuuka mu bwongo osobola okukola ekyobusiru kyovola banze nawagidde bakole ki baawukana nze ow'ebibajje musaba takakambeera abantu baago tosobola kwagala muntu atakwagala sometimes know when to hold on know when to leave muba omukwano siteekayo nnyo byange era okugulu wema nkuleetanga kati ekyo nakyo kankikunyonnyole ne bwe bakeera ku makya ne baddiŋŋana batereera byenjogedde sibizzayo lwa nsonga bibaddewo bo bokka biri okiwulira abakazi bangi mu ekyokubiri obusibe bwabaddemu tasobola kubuddamu waliwo advantage ekoleddwa nti kati takyasobola kutya media n'omwami akitegedde nti ono takola ki takyatya ajja kuddiriza mu bikolwa bye naye ffe abalabyeko kye tulabye waliwo we mutuuka ne muga omukazi watuukira okutandika okuta amaloboozi gano gonna ng'anoonya defense tagata bayirawo emirembe tata amaloboozi waliwo agata because mirembe kwata essimu naye omanyi lwaki bakikola baagala ensi etegeere ekituufu afuneyo n'abantu abayimirira nga nze bategeeze ensi ekituufu ategeere nti entalo zibaawo naye zikola ki zikoma okitegedde akakkane adde mu sensensi ze nze mirembe magezi gemuwa akakkane kubanga ebintu ebyo bw'obanga obaddewo olaba ebintu bino siggwa asoose Rehema Namakula Rehema ebimbeera yaliwo neetunka ebbanga abantu ne bamunoonya yamala emyaka 3 mu mawulire nga bamunoonya embeera yatuuka nekakana te buli omu akimanyi nti weebali so ebyo byonna birina bijja tuuka bikole ki bikakane bantu bangi nnyo ebintu bibaddewo kati ye era teyamanya nti bijja kubaawo ate bikakane yakuumirwa mu kutya nalowooza nti kituufu naye kakati sawa zino musaba akitegeere bamusiize ekifa kati nekyeyasinganga okutya nno kankigambe mu abantu bajja kugamba mbu malaaya mukwano ne bwotani bikoze n'ebyo by'olinnyo ennyonyi n'ogenda okusuubula bagamba dda nti oba ogenze kwetunda nze mirembe njagala nkubuulire nze ekigambo nsobola kyogera ne nkugamba oli malaaya naye nga gwe kennyini mu mutima gwoba toweeraba n'ekitali ekyo oli malaaya baayogera dda nti buli lwalinnyo ennyonyi aba agenze kola ki kwetunda okitegedde ekyokubiri kati nze ekyokubiri nti gwe kennyini olina okukimanya nti aboogezi bajja sigala nga boogera kubanga balina kye bagoba gwe kakkana manya nti kyonna kye kiri gwe kyolina okusooka okumanya mu byonna by'okola watandika bw'otyo olina watandikira olina sitore gye wakola n'omwana gwe wasooka okola naye nga mwevuga ku kapikipiki essaawa zino obeera mu mmotoka so nakiri kiri wano muliro mungi naye gujja kutuuka gukole ki gukakkane naye osigale ng'okola era ekintu kye tusaba kimu kyokka katonda kye tumusaba nti emirimu gyammwe mwenna gisigale oti tulina kutusabira nti mulimu gwa gundi guggwewo naye olina kuba mukakkamu omuliro gubaawo ate embeera zibaawo mu bufumbo buli muntu yenna ali eyo akimanyi nti yakedde ku makya n'agamba ku mwana w'abendi kuba musajja yalina okutandika omukazi nti gundi nkwagala ebiddirira mu maaso tobimanyi naye ebijja kujja mu maaso ebyo byonna bisuubire nti kisoboka musobola okujja omuyaga guyinza okuyingira mu maka gammwe nga temubaddeko na kintu kyonna ekibatawaanya soka owuliriza omukyalo ono happy home ayina wakoma abo bemanyi mirembe akimanyi ekyamukubya bwe baba bamukuba nessimu lwaki bagimusikako aba akimanyi waki nekyeyali akweka yakimanyi kakati naye ayize luli oba abadde alaga nti ali holi era ogala erina okubuuza lwaki waaliwo okulwana kuba nsanga ne wadde bagambye nti ayingira ayavula ng'atamidde anti bwe bagambye ekisookera ddala bano bakyala
kubano sirabako gwe bayinza kuba luyi alumukubye n'avaawo bw'ati amuruma kye kisoboka amuruma kubano tekuli gwe ndabawo gwe bayinza kuba luyi n'avaawo bw'ati polisi bayatuusedda nvumirira ne sekuvumirira yenna ekikolwa eky'okkuba omukazi kikyamu era buli mukazi ali eyalowooza nti okkuba omukazi si nsonga esobola okwawukanya omukyala ne bbaawe ekyo kye kimu ku nsonga kooti zeekuweerako divorce okumanya kiri serious bwekuba kooti ebaawula kasite efuna obukakafu nti kituufu tewali right yonna gy'olina kwata mirembe omukube olw'okuba akumye essimu is a personal property. I choose to show you my phone or not to. Tonyumiza simanyanga ebibyeba kye bamukubira akimanyi. How dare you beat a grown up woman? How? Era n'okeera ku macha n'otuula ng'oli mukazi. Okeera n'oyambala empale ne half pet ne bayika n'otuula mu kamera n'ogamba ekyamukubya akimanyi. Bakubambwa bakuba punching bag. Empale ne half pet babivaako. Okiwulira balabika bano tebazambadde na zambala. You cannot. Okiwulira nekye yali akweka yali akimanyi. Nze bwe nkunyigira ne wemba siina kyenkweko nsaba essimu yange n'engiremera ne nkugamba ojagaza ki. Eyo njikebera. Mbune kye bamukubira yali akimanyi. Fuck the hell. N'oyimirira olw'okubanga kwe gaggo wuliro oyagala kwogera n'oyogera eby'ekisibo nga bamukuba batya. Abakyala, it is not normal to be beaten. It is not normal. Nze ayogera wano emyaka gye mmaze ku nsaasa 37 sikubwangako yadde oluyi nga lwa musajja. Teekawo Tereza ettama. Nze rahuma. Tereza nkulage. Ebyo by'ebintu bye tutandikirako nga twekwana. Ne nkugamba munnange. Nze olaba ntegeera amagezi nina mangi naye bw'onkuba gajja kunzigwamu. Ndowooza eby'ekisibo. Nja kutokosa. Nfumba amazzi nga kuyiire nkusalireko ennyaanya n'obutungulu. Nze sikubwa. Kyokka ate ndimuwulize nnyo. Bw'okeera ku makya n'oŋŋamba nti wabula sikusanga oba tonnatuuka na gy'olaga. Nze njagala nnyo obulamu bwange. Abakyala okukubwa mu maka, domestic violence is not normal. Abaami abakubwa abasajja domestic violence si kituufu. Temukuba bannammwe. Tosobola kkeera ku makya nodda ku muntu omukulu n'omukuba n'oyonoona ssente ze n'otunda ebintu nga bw'oyagala ate nojja omuntu aba anyiiza omukaka akaboozi. Why? Abasajja kino njagala mukitegeere. Omukyala bw'anyiiga ebyo bye bagamba omukazi bw'anyiiga sooka omwokyeyo aterere mukakkane. Abakazi bajja kubatuga, abakazi bajja kubanyiga ensigo. Omukazi ye muntu asobola okunyiiga n'asirika obusungu ne butandika okuboyiringa munda ng'alinga kiyira. Muve ku bano abo abakazi be mukuba n'aleekana tomalako ize naye ase ebintu waliyo abakazi nga tagenda kwogera akulinda ojja omugwe mu magulu akwate ensigo azinyiga azitulise lwa busungu. Lwa busungu. N'omala okukola ebyo byonna n'osasula babbuloga ne bajja ne batandika okwogera ebintu ebitakwatagana. Obulimba obwereere. Oli najja ng'ayogeza maanyi olw'okuba bamuwadde obusente naye nga naye akimanyi alimba. Anti kati kigambibwa nti esaidi zombi kati zikozesa ssente. Mirembe tannakozesa ku ssente. Wabula buli afuna ku mazima gano ffenna ge tulina. Owulira ng'oyagala okyogereko. Kuba kyatuyitiriddeko. Kyasusse. I for one sinnalya ku ssente. Mirembe tandabangako tamanyi simumanyi. Nze nkunoonya mirembe kutunulako. Nkoyo kulaba ku video. Naye nze nkugamba era nsigala nkugamba. Weebale ku facinga fears zo. Kakati tewakyali kisobola, nothing can stop you. Kati you have opened new doors. And for your information, oba mirembe ayina yamusigudde, oba tayina, but information gye nnina tewali yamusigudde.
okimanyi nti omwana oyo abadde nga ava wali ku dduuka lye n'agendako ewa mami w'omuto ne yeebaka mu ntebe for 3 hours naye nga tayogera nga bamuyitako buyisi balowooza ze kuwummulamu baakajja babitegeera ejjuzi nti abadde nga n'ebimunyiga for a year. Okitegedde? Regardless kye mwagala okwogera, Mirembe is going to get a new life, of which new life egenda kugiramu omusajja omulala amwagala amuwe ekitiibwa atagenda kumulabisa nti she's ugly. Barrister Timo yagambye Mirembe wa kupangirira embazi mulinga ez'omuli wa mira, it is okay, but mu maaso gammwe she's a flower to someone. Ebyo byokumutiisatiisa waliwo n'omuwala omulala gwe nalabye agambye Mirembe abadde alina omukisa, omuvubuka muto mulungi alina ssente. There are 1,000 men like like gwabadde naye boy child okubeera ng'ogenda ositula omukono kuba omukazi kugamba kino kuwa bugabuyi nakugamba osobola kuba omuntu n'ayitirayo naye nga neewaabwe togendangayo abalala mmwe ojja kukiwulira. Bw'oba ogenda situla omukono guleke mu bbanga fuluma sooka ogende eyo oba tolina ssente gamba owakaduuka akuwe kasodo giro wona okamaliramu onoddira ng'okakkanya naye tokuba mwana wa beene bw'oba omukoyi mugambe kola ki babakuba ate kati essaawa zino tebikyali ate abakazi ab'ebitiibwa bali eyo mu mayumba babakuba bannange mugafulume. Nze kyova olaba abagatuwa amawulire ngamba abantu abakyala mbakubiriza mukole. Nze ensonga ziri 2 ze sisobola kugambirako nti tuleewo omusajja nakugamba dde ensonga esooka kukuba ey'okubiri kugaana kukola naye ebintu muwaalye omusajja bw'akugamba nti tokola dduka misinde teekako n'enduulu ogambe bannaayo omutemu wuuyo leka naawe kubanga aba akukutte emigere n'emikono. Omuntu atalina ssente mu guno omulembe tolina ky'osobola kwetuusaako. Kola otereko obusente bw'okkuba ebibiina kola kyonna ky'osobola nti bwe bukyenkya ne bigaana naye tomuyita mutemu bwe bukyenkya ne bigaana osobola okufuna akazigo ka mitwalo 3 n'otandikirako obulamu nobeerawo ate sigamye nti bw'okabeeramu kabeereremu ddala n'ofuuka nakyeyongera w'omala osobola okuddamu n'ofuna omusajja omulala nga wewampangula awo people kambabuulireko kino fenna we were once damaged somewhere. Kino kinyampalo leero kiri wa Rahuma enkya kiri wa Regina luli kiri wa Mary. Naye nze Mirembe kye mugamba kye kino singa bukyenkya n'ofuna relationship empya ebintu byonna ne trauma z'oyiseemu eno gy'obadde tobisibaako genda nabyo eri abasajja banjawulo. Every man buli musajja ajja mu bulamu obwo muwe kyagwanira bwe yeekyanga ne yeefuula zombi gwe weefuula ezzolomboka. Okitegedde? So temubeeraawo tabeeraawo kati ayinza era okutya okugamba ate bwe naafuna omuntu ne mmulaga ensi mukwano omuleeta omutulaga kakufulu wansi awo nti tewali agenda kuddamu kuyitawo. Eno chapter eri closed. Nagambye nteekayo katono eyinza okuba tennabakulu tebannabagirookinga bw'ebanga tennalookinga waliwo omulyango. The dark room is closed. The fear is closed. Is gone. The beatings are gone. Yeah? The arrogance is gone. The manipulation is no more, at least. Ne bwe baba bakedde ku makya ne baddawo because fenna aboogera tiimu Mirembe ne tiimu bibajje fenna we are on the side. We are told kubanga siffe bali nenga kye tusinga okwagala mu ekyo Mirembe siffe bali byonna bye twogera tuli batume era nga bwe nagambye nti ffe twawulidde enduulu eraya ne tujja emisinde kubanga era ne owulira babeera bamukwebaza eya mwabagenda mu kuziika okitegeera nti bannaye mwebale nnyo abawuliriza enduulu naye kale ne bwe baba baddiŋŋanye it is her choice but for mulimu gwe tukoze the dark room is closed. Oli talibiddira tasobola talida mukusitula mukono. Akitegedde nti mukazi we alina abantu abamwagala. Akitegedde nti how woman can stand. Standing her ground n'agamba no. And thanks to the people around her.
bebamuwadde amaanyi ne bamugamba ebyo biggwanga andi nkukakasa ebyo byonna bye bawoza simanyanga era bizinesi zigenda gwa erinnya mukwano keero tuguze duve tuguze kapeti tuguze ebimuli fenna aboogera obufumbo tebuli bulungi era oli ayinza ogamba lwaki Mirembe agamba nnyo baawukane nakugamba nti eriyo omukazi agamba nti nze omusajja ne bwankuba nankola atya nga mpe emmere mukwano mbeerawo kati ate nze nkugamba ne bw'oba wangulidde emmotoka ng'eri mmanya gange n'oŋŋamba nti onkubye n'oŋŋamba gireke nze Mirembe njireka tewali kintu kigula bulamu bwange nze Mirembe nze neeyo kalina tonkuba n'ensigala nze ndi musiru nvaawo anange tosobola kubanga gwe okola ssente kati gwe oyimba gwe okuba engoma gwe ozina really no respect money guys sikola ssente zange kumbonyaabonya for what olinga agamba nti ssente eva eno yonna gyeva naye kyetumanyi omukyala agiweza ate n'oli akimanyi era ekimubonyaabonya ekyamulese ng'agwira n'amawulire aleeta abatamiivu abaanuusanuusa obugolo ne bubayingira mu bwongo okujja okuleekaana kavimbo kagenda akafumbo nkulaga akavimbo ankukakase nti yalabye akavimbo nga kagenda akafumbo mbuka kaggwawo naye kafumbo singa soosi ya ssente evaawo aba azisaasaanya atya gy'abadde avimbira zino odiyo simpya wefuula embu tokimanyi nkogamba waliwo byempulira nti ensambi ya furniture shop yaguze giyero Mercedes Benz naye something like wefuula nga biwulira yali agamba buloga akuba eggulire nga lijjanga ebyolugambo yamuwa eggulire alimukubire mu lugambo ke kavimbo kali kenjogerako okitegedde owaaye sente bwe ziba tawaanya sooses zigamba nti omwami oyo buli amuwomera amupangisiza mobile money zifuluma ku makya mutuntu n'olweggulu bagamba mu sente zituma okiwulira kakati omukyala takeera ku makya nga nawe mu wakati wamwe mwembiriri mukimanyi nti yavaako ssente akuwulire nti oziwa abalala okitegeera akuwulire nti oziwa abalala asigale kyekimu omukube nga bw'ogaba ne ssente ze yandirinze China n'addayo ogwokubiri omukube nga bw'ogaba ne ssente ze ng'oba ojooga buli omu agabazize zitya uli agabazize kakati omuntu bw'ava eri najja ku dduuka n'agamba abaana nga tayawudde batunda kinaki mulinawo mmeka miliyoni 2 bamutya bamanyi bbawa boosi muzimpe ezo ne zibula ebintu byonna byazaakola akolera mu ssente za madamu yamuwa surprise simanya yabiki ebyo gye yamukolera omwana bwe yajja mu luumu enjoka ne zimusaanuukirawo yamanyirawo waliwo ssente ze yali amuwadde yamanyirawo zakozesezza bana ng'agenda omubuuza nga tazirina agenda omubuuza nga tazirina kale Mirembe nze ngenda kugamba ekintu kimu kakkana ebirala bijja kuyitawo ate osigale nga bw'oli n'oli ali eri buli omu agumira wuwe mwewale okubeera nga mugenda kubanga mutomeragana ffe weetuli olugambo tusigala tululeeta bye tuwulidde mbu ffe tubireeta kubanga twawulidde n'okuba nti obufumbo embaga eyo wedding yajjawo bali bagala travel documents kakati mulungi tuwazi ye yakola ku ntambula kati they were advised nti okwanguwa okubafunira visa nga tebakaluubiriza okulaga nti bagenda kulya ku ssente zaabwe honeymoon biki ebyo bakole ki bagatibwe embaga
okitegedde kyovola babyali bya mangu civil marriage biki kati nina bloga gwe nawulidde yagambye mbu omuwala yagamba omulenzi tetukola mikolo tetugenda mu church tukole civil marriage olwokuba yalina kaabala. It is just vice versa. Omwami ye yaleeta idea era ne sigini kyeza abazadde ba Mirembe omwami ye yazifojinga ne zigendako eziriyo ntuufu okitegeera naye lwakuba nti ekintu bakikola nga baagala kibeere rwiru bafune kye baali baagala yensonga lwaki kyabadde rwiru nga kirina kuggwera mu kkooti ate n'ekirala kanki bagambe omukyala nga Mirembe erinnya lyalina ne ssente zaalina okukeera ku makya najja n'alaga ensi nti ono ye bba wange ekyo kikulaga bulazi nti omukyala ali down to earth ali humble tagoba byansi. Mirembe yali asobola okusalawo okuliira omusajja oyo mu nkukutu paka we bandyawukanye naye yavaayo n'amukuba ensi yali amwagala but wakati mu lugendo yazuula intentions z'omusajja n'agwawo ekigo. Singa obeera n'omukazi gwe mukolerera kulaakulana oleeta n'oleeta wano nawali akuwa ebirowoozo naye nga bw'atuuka okusaasanya ssente tabalirira osinduukirirwa emmeeme ate n'atakoma okwo nga tabalirira ng'awaako ne baganzi be n'ogamba kaakati tukolerera ki tuli kuki Mirembe ali ku level mwabawoza mbu mukazi mubi wa kupangirira nara Mirembe ali ku level eweebwe emmotoka nga bamukwanyisa nkwanyise mu mannya ge nga kadi bagireese delivered. She's at that level. Okumanya mukazi wa maanyi mmwe kye mumulabako ekibi ali ku level kankabaddiremu Mirembe ali ku level ekwanibwa omusajja n'amugulira ekika ky'emmotoka kyonna kyayagala ne bwe bajipu ne bagivuga ne bagireeta nga ne kadi eri mu mannya ge nga bamukwana bukwanya ate ne batagimuggyako nga ne bw'aba tawaddeeyo. Mirembe ali ku level eteerwa miliyoni 10 ku akawunti nga n'azimuteereddeko tamusinkanangako banywemu kacaayi ate nga tagenda ziwa refund. So mukakkanye ezimwa mukakkanye akajanja n'okutumanyiira nga bw'alese omusajja omuto simanyi omulungi waliyo abasajja abalala omutwalo mulamba abalinga oyo gwe yalese. Tamale Junior yagambye She can always get another one. Tamale Junior yagambye ate Mirembe bw'ofuna omulala muleete woba oyagadde bw'oba toyagadde bireke naye tujja mwogerako bajja kusirika fe tujja mawulire muleeta mutumagira era Mirembe wakupangirira genda opangirire maama wo. Tamale Junior yagambye undi soko fulume naffe tuyingiremu ate Mirembe she's not that type. By the way, let me tell you something guys. Mirembe tawasa basajja mbu olw'okuba mbu gwe wakula wa yennene era ekyamwagaza oli munne yamulaga nti bwe baatuulanga nga badisikasinga n'alaba nga gayi mugezi ng'alaba kyayagala akirina okitegeera n'omukwano gye gwaviira giba nebwembeera n'omuntu ono tusobola okwezimba but teyamufuna nti yali anoonya mugongo mukalubu muswadde teyanoonya waya yanoonya musajja bwe bagenda kutambula bawangaale bakulaakulane beezimbe olugendo lwatabuse butabusi wakati nga bagenda ne bikola ki ennyanja yasiikuuse makati awo era mwe temubeereeyo nga mulowooza mbu mwakola ziwaya mugenda muzunga no tekigenda kusoboka. Ekirala abasajja bangi nga bali mu maka nga gatebenkedde ng'omukyala amusinga ssente ate nga amuwa ekitiibwa. Ankiddemu amagezi gakomewo. Amaka wano e Uganda ne Bulaaya nawa mangi ng'omukyala yasinga omusajja ssente naye ate ng'omukazi awa bbaawe ekitiibwa. Omanyi lwaki? Omusajja aleeta omukwano ne respect byonna n'abikuteera awo gwe n'omuddiza loyalty mu kiro. Okitegedde? So balekerawo okulowooza nti Mirembe yabadde ajooga bbaawe lwakubanga omusajja lwakuba amusinga ssente nedda. Ebintu by'okweyambuligana tebiriiko asinga ssente. Kiri ekitambo kibateeka ku level y'emu. Ekitambo ky'okweyambuligana
Kikwata minisita ne kimuteeka ku level yemu n'owa boda paka lwe kibaamuka. N'ategeera nti mbadde ndya minisita. Papa nkubuulire. Ogenze n'ombuuza nti nga leero njogeza maanyi. Nze leero nkutidde. Njogeza maanyi ninga abadde asula ewa mirembe oba wansi w'ekitanda kye. Sisula wa mirembe. Simumanyi nga bwe nabagambye. But I have a close friend. Ngate close family. Chovola abakyanyanguyidde nze okunoonya story entuufu kuba nabadde mmanyi we nnina okukola ki? Okulaga. Omwana yajjeyo essimu ye nanteerako audios ne ku video. Na era byonna mwe biri muno. Mpozi kano bakabbe kano. Naye nze ku bye nawulidde ne kubikolwa bye nawulidde nti n'olumu yamukimako ku TV n'abalagira n'abagamba sawa zino ndi wano nindo ebyekisiru byamwe mumugamba afulume MBC TV eyo sibanya pinkira omusho oba si kyo nyamukubakubaga amatama. Naye nawulidde ebintu n'empuliranga n'obukyala bunsenguse. Nabuwulidde nga butambula bunoonya kifo kirala busengaawo. Men can manipulate. Kale koma. Kubanga nkulaba. Nakubyemu akafaananyi. Wakuba sina we ntandikira. Nakubyemu akafaananyi nga Kafauzia kange kamaama. Nga ke kali mu kuyita mu bintu mirembe byayitamu. Omusajja agenda okuwasa bawala bange bwe mba nkyali mulamu. Tokola ekyobusiru nja kwambalira. Omukazi tebamukuba. Nze nsobola okugumiikiriza byonna. Era nze sisobola kugamba na mwana wange njagala ntulenze mama wange omumanyi. Nkyala mumbejja. Nze nenkera ku makya nengenda nenjasama nentuule wake ewuwe ennaku 3. Ambulizaawo wakoze eki. Dayo. Kubanga akimanyi bulungi nti ze sinyigirwa mu ttooke. Mama tosa mukyalira nnaku 3. Bwate mama omusajja oyo mama nkubulira nga kugamba Dote simu. Ye bwe yazaala nze n'omusajja gwe namuleetera yamuzaala. Kye kituufu. Maama owange mumbejja nzaala. Yanzaala n'omusajja gwe namutwalira n'akola ki? Namuzaala. Era nze mama talibeera ku saidi yange yamanyi nnina eddalu. Okitegedde? Namala kakasa. N'agikuba waaye mutabani oli otya. Mujeebale. Omulalu waali wano. Kiki? It is either mama tuli bulungi yazze kulaba wamugambye amale wano ennaku mmeka. Mama saamugeredde ennaku n'agamba mugobi ennaku 3 nnyingi. Ani amulabirira? Okitegedde? Nti sigenda kera ku makya ngambe nti mpolereza abaana bange nti nja kumanyira abako naye tokola ensobi n'okuba omwana wange nze mirembe nja kweyambulira nkukunamire. Obukyala ne buddamu ne busenguka. Busenguke bunzire mu mugongo. Okitegeera? Inti buli idea gye yaleetanga omwana n'afandinga omukyala n'afandinga wakati yagenda okitegeera nti ono ebigendererwa bye birala n'asiikuuka emmeeme wabaddewo awo akamanyiro kankubuulira omuntu okugondera tekitegeeza nti musiru. Omuntu okugondera tekitegeeza nti musiru. Kati ye alabika bwe yalabanga nga buli kyayogera omukyala kyakola idea gyaleeta gyawuliriza idea gyagula yalowooza ono yeegula. Ono yakitwala bulala. Kati waliwo misunderstanding mu bikolwa. Kiringa gwe bw'onoobeera n'omukazi bw'akaaba ekizibu n'omuwa bw'akola bw'ati n'omuwa nawe omusasulira amabanja n'omununula mu makomera n'atuuka ekisaala agamba oyo namumala. Naye ng'ate gwe obikola lwakuba omwesigo olina w'olaba we mulaga otuuka n'okoogwa. Ng'olaba bikusobedde buli kimu okikoze naye tewali kikyuka. Nze omusajja omukazi okukeera ku makya n'agamba omulenzi nti olaba nsasudde wano naye nkikoze ku lulwo aba akikoze lwa mukwano nkwesize neesize ekiteeso kyo.
nakola kinaga abula nkubulire gakiringa fa abasajja omusajja abeerawo naga abula banenze nkubulire nze singa sikyakola waliwo lwempulira nga saagala genda kukola ngamba abeewange banaalya ki okitegedde mukwano ogwo gwe bayita omukwano kati nze kamunnyonnyola omulenzi bw'abanga ekyo ekintu bwe bakimugamba nga teyakitegeera gwali mukwano kakati ye alina ekintu kyali kukola mu mawulire asiiga ekifaananyi mbu yeetonze mbu odi etambula omusajja yeetonze era Mirembe omusajja yakubye wiini kubanga yavuddeyo ne yeetonda abasajja bangi tubalabyeko nze ntudde n'abakyala n'abasajja baabwe bangi nze nina ne kapo gye nagoba yeetonda ku Mande ku Lwokutaano n'amulirika omusajja asobola okujja wano n'alaga abantu nti yeetonze amenyese ne muddeeka n'akukunkumula naye n'akutegeeza nti nzo ndaba okwetonda kale nze nina talenti mu kwegonza nze nga neegonzezza tosaana kukkiriza nti nsobola okukutuga nze nkutuga gwe naye nga wanaalaga yeetonda naye ng'emabega akola birala okimanyi kiri ky'obadde ombuuza ekyabazadde okimanyi nti famire ya Mirembe yakajja etegera ekyabadde ayitamu okumanya oyo mwana asirika maama wa Mirembe bulijjo tamanyi era ye bulijjo ali ku sayidi ya mwami nga bwe bamumatiza nti emikwano kumbe banange bwe yabitegedde omukazi yakaabye kakati era yanenyeza nnyo ono mutowe namugamba bulijjo mubimanyi muli eyo musirise mubadde mulinda omwana wange amale kufa mu biŋŋambe kale ba okwetonda kubaawo naye mwetondera mu mawulire mwesanga mu mawulire gwe bw'oba owulira nga oyagala kwetonda tomanyi kiyinza kukolebwa nedda kakati olaba ekintu kyabwe ndaba mbona already katukitwale nti ba business socialites oyagala toyagala byabadde birina okufuluma naye ng'olina wooli tujja kukiraba nga mulina we muli n'ekirala ebintu bino Mirembe eby'amawulire si ye yabitandika omukulu ye yabitandika ng'abireeta gwe yabiwa yamugamba abireetenga nga luvuuvuumo nti omukyala bw'anaawulira nga lutandise okuyitaayita yeekuba ekubadde kumbe bagukuma yamuwaata go ahead ku feesinga kyatya always face your fears kyembadde nkugamba ekyo ekintu kyennyini ky'owulira ky'otya kitunulemu okigambe no bwe kuba kwetonda mumanyi kimusobola kati okwetonda mwenyini mwewaana ogamba nti oyina abantu abasinga obungi gw'obaleese mubayite mwetuule mwetonde tukimanyi tebirina okufuluma era ng'amutiisatiisa nti ye ne bw'anaagenda mu bannamawulire tebajja muwuliriza bajja kuwuliriza musajja kubanga bakimanyi nti ennaku zino buli kati nze neewuunya by the way ba motivational speaker bannange ba relationship counselor bannange ba marriage counselor bannange nsaba kubawabula abamu ku mmwe waliwo painkiller za bika bingi nga painkiller gye tusinga okumanya ku level esookerwako bagiyita Panado waliwo ebintu endwadde ezijja ne bakugamba kati miraddaina Panado tagenda kusobola yayitawo okitegedde omubiri tegukyamusobola si buli bulwadde nti buwonyezebwa Panado mulekerawo okulowooza nti buli bufumbo buli mukazi alina kubeera mu maka ge munnange eddayo munnange tonoba waliwo endwadde nnyingi eziri mu mubiri gw'omuntu ng'ezimu ziwona na kulongoosa endala zigenda kuwona na kumira makerenda nawano ng'ogamba naye nga wonna wonna ojja kukola ki ojja kuwona naye ng'ezimu zeetaaga kulongoosa bakwateko munda balyoke bakujjanjabe ng'endala zeetaaga kuzimanya butya bwe zikuluma bakuwa amakerenda aganaakola ki aganaakuwonya onfuna bwe bajjanjaba omutwe si bwe bajjanjaba ebbwa si buli bufumbo nti toyina buvaamu waliyo obufumbo nga bwetaaga kuleka okiwulira ekituufu kiri nti obwomu bunyiga bunyiga ddi ng'oli mwavu waliyo abakazi ng'obwomu tebugenda kunyiga mu mutima
nga bugenda kunyiga lwa bwavu awo wolowoleza nti singa mbadde n'omusajja yandisasudde fizi yandisasudde nyumba yandindabiridde ebyo bye babalimbalimba nti ebweru wanyiga atakola atalina ssente mu bufumbo wanyuma naye n'ebweru wanyuma wabweru wanyiga naye ne mu bufumbo wanyiga okitegedde si buli bufumbo nti tugenda busigalamu ate si buli bufumbo nti tulina obufuluma omukazi gwe siwagira kunoba yo yalowooza nti banne abakuba pate bakyuzinze good route eriyo abawala abakuba pate nga bali bulungi asula kyanja oba waaye nayina emmotoka ng'obulamu bulungi nga talina kyeyegomba ku bufumbo eriyo n'omukazi omufumbo nga naye ayina emmotoka obulamu bulungi alina famire yayina abaana be nga talina kyeyegomba ku pate owa pate ajja kugamba nze nkuba pate kugenda kwefunira basajja kufuna ssente ate ng'omufumbo alina omusajja ssente azimuwa n'amaka galina okitegedde talina buzibu na bufumbo kakati buli omu kati ate ono bw'amala okukola ssente ng'ali yekka n'ayagala omubeezi kubanga ekyandibadde kimutabula eno akola ki akirina kakati awo bwasinga we bukunyigira either ng'oli mwavu oba ng'oli mugaga naye nga tolinaawo muntu gw'oyagala gweowa mukwano naye n'akuddiza ng'oli mulejjalejja naye nze kino nkiddamu ogwa omulundi omulala obufumbo bunyiga ne wabweru wanyiga obufumbo bulimu essanyu ne wabweru gyeriri kisinziira oli mu mbeera ki mu position mwoli si buli bufumbo nti tugenda busigalamu mujja kufa ate si buli bufumbo nti tugenda bufuluma mujja kusiruwala kakati kisinziira tukusanze mu mbeera ki tukukuŋŋaanye tulabe we tukuteeka wosaana inzo omukazi nga bamukuba omukazi nga bamuganye okukola wallahi billahi tallahi siri mugamba nti sigala noba bannange onfuna ensonga zeezo za Mirembe beddings and curtains nalabye carpets and flowers zeezo ffe tetulina kye tuyinza kwongerako naye ffe tubasabira mirembe myereere nga bw'oli mirembe abantu be bakuba abali bweru eyo nga tetumanyi kikyamu oba omukazi gw'otulugunya omusajja kikyamu oba musajja gw'otulugunya omukazi kikyamu mukikomye tetuyinza kusukka wano olina akasembayo nsaba Mirembe beddings bw'oba olabye meseji yange eno Pink Room Show bye bimu ku bintu bye nawulidde ng'omwami wo yeekwasa nti it has done more harm than good. However nze mmanyi nti buli mukyala atunula mu kamera to share what they share kirina be kikolera ne be kitakolera okitegedde gw'osobola okuba nga bw'onywa ekigaji tokiwulira nga bwe nkiwulira eriyo omuntu akwata ekigaji n'akimeketa naye nga nze n'okukiwunyamu obuwunya kinsesemya lwakuba kikaawa ebintu tubifuna bulala onfuna this time round Pink Room Show efunye bakirayanti abatuufu beba abakyala boogenda okukiikirira obawe platform to share their stories of domestic violence. You have the platform, you have the money, you have the voice, you have the following. Please consider the show. Hashtag say no to domestic violence. Hashtag speak up. Mbeere bulungi mweraba.